Hello. Hello. Osibye otya nnyabo? Bulungi nnyabo, osibye otya nnyabo? Bulungi. Nze bampita Mama Dubai nga nsinzidde Dubai. Nnyabo. Kati mbadde njagala kubuuzaako omuwala gwe bayita Prossy omumanyi? Prossy? Ennyabo. Mumanyi. Aŋŋambye oli maama we. Prossy kigwoyogerako? Yaŋŋambye oli muwala we Prossy yaŋŋamba nti eno ennamba ya maama we era gwe maama wa Prossy. Prossy aliridda wakati? Ali Dubai. Kati gwe gwani? Nze bamuyita Mama Dubai. Okola naye? Sikola naye. Oli kumpi naye waali? Ndi kumpi naye mukwano. Osobola okumumpaako? Waali wano ngenda mukuwaako. Prossy onjogereko naye. Osibye otya no maama? Gyendi oli otya? Gyendi. Nga tukyali ku nsonga zaffe eza mwana muwala Prossy. Leero nzizeeko ewa Mama Dubai era naye waali nze mulabako. Twagala leero twogereko ne maama we ne sisita we natumufunye naye twogereko naye tulabe omwana no kiki tugenda okuba nga tumupangira oba ekiddako. Naye nga tubalamusizaako mwenna mwebale kutufollowinga, mwebale kutwagala. Tetugenda kulwayo nnyo ndowooza katulabe nga tutandika. Mama Dubai wasuza otya, osiibye otya? Prossy agamba ki? Alhamdulillah mulungi. Buuza kwakulaba. Alabiba Nyondo Media mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Mami Dubai omu bwenti. Akantu akomu bwenti. Kandikiza Mami Kimi. Akantu ako. Nkwagala nnyo ekyo ky'oba osinga okumanya wamu ne Doni Fawzi. Mbaagala nnyo. Mwenna naye abali mwenna mbaagala. Wamu ne famire yange. Nange Mishimi mwagala. Tumwagala nnyo. Ne Doni Fawzi. Omubwati. Akantu ako kaali kanzise. Kaali kanzise naye anyway mpawo kitakya. So nga tuvuddeyo eyo Mama Dubai voice notices ezino eno zo naye sizo ziriawo nti nno sizo ziriawo nti oba za naye nga tulina kuziplayinga tusooke tukubireko omukyala oba tusooke tuziplayinge. Tusooke kuba kati kiri kye baatugamba nti atambula ekiro. Katonda adda nyambye sannaba kubaako mbeera yonna gye ndabawo. So kye tulina okukola oba kyagala okukola tumuteeke mu nnyumba kuba tetwagala kaka abantu wabanga bula kyavudde waka kyekyetagisa atwalike ngadde waka twogereko ne famire ye. Size taata wali ogeddeko naye bukyanga wali ozze. Prossy taata wali ogeddeko naye. Prossy wali ogeddeko naye. Taata ayagala bawuliza. Twagenda okuva ewaka era nga taata yatukyawa. Mama yamutukyayisa nnyo. So tayagala kumanya bano yena kuwadde nti baba nabangu balazeewo. Tayagala kumanya. Wadde twali tumukubiddeko ko ne ku ssimu nga brother waffe ekito nga kirwadde nnyo naye era twatoba n'omwana paka lwe yawona nga ye tayagala kumanya yatukyawa. Tukyayira ddala. Kati soka tuwulizaako ku voice notices z'ono omukyala kubanga zo bambi. Aha. Olira.
Gyebaleko nyabo. Nawuliddeko nti muganda wo wamuweereza ebweru akole. Kakati oyo ataasoma. Mbadde mmanyi ebweru. Wagendayo baasoma. Oyo yakoma mu P2 simanya P3 naye asobola okubeera ebweru n'akola. Kati gye yakakolera yakamalayo okukala ebbanga kikazi. Ne bamutwala okukola. Kale ambasabire amaleko ambasabire awangule okukola. Bamutwala bweru akole mu bazungu ku bunafu bw'ayina n'ekyejo n'obutasoma kwagatta n'obusiru. Wamutwala agende akole ebweru. Kale kandabe ekiddako. Oli otya? Temutwerabiranga kambasabire mugaggawale. Mujja kugaggawala. Mujja kugaggawala. Mwabataasoma mugaggawale. Temwasoma. Mwabataasoma mugende ebweru mulinnye ennyonyi. Watuukayo tewakimalako. Gaseeko obusiru, gaseeko obutaasoma, ng'omulinnye ennyonyi, wakalinyisiza ennyonyi. Kale temutwerabiranga nga mugaggawadde. Bannange mbasabira nnyo, mbasabira ne mugaggawala. Era njagala nnyo mugaggawale ate munnaye temwalinnye ennyonyi. Anti buli agenda ebweru yagaggawala. Abalinnye ennyonyi ebiseera ebisinga be bagaggawala. N'ebizimbe by'omu kibuga muno ndowooza ebimu bijja kuba byammwe kuba olunaaba okuvaayo bwe muti ng'ogula kalina nga mugula endala. Naye temutwerabiranga munnange ffe eno gye tuli. Nekitammwe temwandi mwerabidde ku bugagga bwe mutandise okufuna. Temwandyerabidde kitammwe naye gyali abasabira. Mwawangudde maama ate eriyo ekiyinza okubajjayo ebweru, eriyo ekiyinza okumujja ebweru akomewo e Uganda gyekiri. Tekiriyo kati obugagga mwabumaze ate kati kiki? Mwegaggawulidde kyawedde. Ate ennyonyi zisobola okuva mu bbanga ne zigwa eba egwa ebadde ki? Obugagga mwabumaze. Omuntu bw'agenda ebweru asigala mwavu? Tasobola kusigala nga mwavu. Mwagaggawadde kyawedde naye temutwerabira gye tuli naffe eno. Gye tuli tujja kuba tubalinze. Anti kati zono yamusindikiranga. Nolaba sometimes omuntu ayogera bw'atyo oba kiba kirungi gwe n'otamuddiza. Yamuddamu sisita we yamuddamu. Ekintu kye yamuddamu kyali kimu. N'amugamba kasita naawe ozadde abantu mumuwulidde ndowooza engeri gy'ayogeramu. Oba kukudaala oba mumuwulidde ndowooza. Okitegeera so bino ensi ya Katonda si yaffe naffe tuli batonde ng'abantu. Ate teri muntu atasobya mu nsi muno. Okitegeera naye bino ebigambo bitiisa nze omuntu obiweereza nze. Mbadde njagala Madubai twogereko naye tumukubireko tuwulire omukazi ono byayinza okwogera. Gege amaloboozi ge nno munnaaye naye maama.
nze omuntu bwati mbeera mutya katolaba nnyina omwana alina ekigundi awo ku media bino ebintu jasi mbeeraawo ne mukola oluusi muli mu movie oluusi muli mu kiwala omwana ekigambo kye yaŋŋamba nina kati mpulira naye mukama yamanyi siina kyentya ekintu kimu teri muntu atalina enemy we kituufu oba omanya so abantu abamu ndowooza tusirika busizi n'emiwede ezo tuziyitamu notaziwabudde okitegeera so wetebin stress nganze kale nsaba Allah ekyo nekigenda kuba buno obulamu mukama yakuteekateekera okujja okukola ate yakuteekateekera enzira y'oyo yadde nti n'abantu abamu batukola ebintu bingi naye era nze ngamba abaana bali mu biyumba mwesabire nnyo ate weesigamenya ku Allah n'okubanga n'oba oli muzamu osobola okuba nga osomeddwa la ilaha illallah astagfirullah sometimes ebintu ebyo tebikwata obudde bwomala oba otambula osobola Allah akusaasira akusonyiwa buli kimu sometimes ebiseera ebisinga Rozet ebiseera ebisinga nekwata nnyo Katonda wange kubanga yambezezaawo otuuka ku kino era yes abantu gye bali ababi naye yaŋŋambanga ebigambo bino mu bulamu bikulu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ebintu bwebyo alhamdulillah alhamdulillah subhanallah kugamba noba nga toli mugundi astaghfirullah noba oyeza bintu mu nnyumba ekintu ekyo mukozesa nnyo ebintu ezo noba kale ng'otambula mukubo kale noba olina emirimu gyokolebwa mukama wo gy'osomasomako sometimes ebintu bwe bito tebikutuuka kazineze nnemi embi just abantu abamu ayogera bogezi n'okufuna kitegeera teriko abantu abamu omuntu ayogera bogezi n'akifuna kyokula bagamba mukama akusaasira abamaaso amabi abeefuna n'ensalwa so ebintu bwe bito mu bulamu bibaamu ndasooka ogire ng'ogirinzeemuko naye nga twesabire mu nsi ensi gye tutambuliramu si nnyangu naye tulina okukkiriza nti Katonda gy'ali hello bulungi nnyabo osiibye otya nnyabo nze bampita mama Dubai nga nsinzidde Dubai kati mbadde njagala kubuuzaako omuwala gwe wayita Prossy omumanyi ennyabo aŋŋambye oli maama we yaŋŋambye oli muwala we Prossy yaŋŋamba nti eno ennamba ya maama we era gwe maama wa Prossy aliridde wakati ali Dubai kati gwe gwani nze bamuta mama Dubai okola naye sikola naye oli kumpi naye waali ndi kumpi naye mukwano osobola okumumpaako waali wano ngenda mukuwaako Prossy onjogereko naye osiibye otya no maama yendi oli otya ndende mukugenda tewansiibula essaawa zino ani gwe nsoose okwogera naye mukama wo nedda si mukama wange oli mu nsi z'abazungu wagende oli mu nsi z'abazungu bye nawulira bituufu n'otansiibula oli eyo okola sente enzungu baziyita batya zidalos oli eyo maama oli mu kukola sente enzungu kankusabira obeereyo nze sikuyinaako obuzibu ndowooza kati watandise na kuzimba mu kibuga Kampala ozimba aye maama obusungu nga bungi
n'ozimba ndoza kati obugagga bwakuyitiriddeko ate tewagenda mu bazungu wagenda mu bazungu ate kati feno abaabokya atumanyi wagagga wadde obusungu nga bungi naye eriyo omuntu alinnya ennyonyi n'atabeera mugagga gyekiri ekyo naye nga twakukola ki ng'oyogeza kukudaala oli bweru kambasabire naye maama obeereyo maama nga tetulina kye twali tukukoze ate tulina kye twali tukukoze ate nze nabakoze ekyo sina nange kye nabakoze gyebaleko mukwano kale nnyabo naawe gyebali kale maama kakati mulina obutakkaanya bonna kuba mpira ate mwogera nga si bulungi esimu gyenjogererako yaani yiyo yange nti bali mu kukola sente enzungu bali mu daaloozi kati ate kikyate kati nedda munnange anti kati mwe kyemusuubira si kyekibeera si buli ajja ebweru mbunna aba alina kukola yazimbya n'agenda nga tatusiribudde ate kati ku ssaawa zinankubira anti kati ku kalina zetulaba mu Kampala mulimu eyiye maama nsaba nkubuuzayo ekibuuzo kimu ononsonyiwa okujooga oba kumanyira nsaba kunsonyiwa ono mwana wo gw'omuzaala mu byenda oba mwana wa muganda wo kati gw'obuuza omanye eki si mwana wa muganda wange gwekitwale nti mwana wange anti kyemmanyi bwotabuuza kumanye nedda just kyenyagala okumanya naye era maama oba oyogera bubi ku mwana wo gw'obanga mwana wo awo obeera oyogeddemu si bulungi ononsonyiwa naye munnaye awo oba oyogeddemu kuba ekituufu ki ekyamazima nedda mukwano buno obudde Prossy ndowooza era alina bye yakubuuliddeko ebimu ku binkwatako talina kyeyambuulidde just yaŋŋambye oli step maama wo ate kati gwe ŋŋamba ubwo wamujja mu byenda so nenjogera gyogera enze ndaze nti oli step maama we kamusabire ajja kugaggawala atadde ajja kugaggawala yagaggawadde dda kyawidde kati maama sooka oleke mpulirizaako kimanyi nti oli ku midiya emidiya byebiki kati mbadde nsaba oyogere bulungi midiya byebiki kati ndowooza weezudde nti si yegwa muzaala era oli step maama kituufu kye yatugambe naye ekirungi no maama nkulaga ebintu bino ebintu Mukama Katonda yasasula leero ebyo ebintu byogera bisobola okuddira mu baana bo n'ebintu bya Katonda so ono buli wabeera obulungi n'oba omwana gw'ozadde muganda we era abajja mukwatako naye abajja kubeera bulungi naawe oyina abaana nti naawe oyina abaana era ono olwabeera ne ssente era zijja yamba baganda be baana bo amugyengawo emitima emibi kale anyiza n'okunyiiza naye kale tekirina buzibu ekirungi era kati kyenyagala okunnyonnyola tali mu mbeera nnungi anti wayagala akomawo era ajja naye mugyengawo emitima emibi ebyo si birungi mukwano kale anyiza n'okunyiiza sometimes abantu abamu babeerengamu ate n'abamagezi ononsonyiwa kale banansonyiwa abantu b'emitima emibi nebutansonyiwa kubanga olwalino Rozet wenkola oba oyo Prossy wakola step mama nayogera ebintu bwe bityo kitegeeza Prossy waba ne ssente gwe omwana gw'ozadde gwe maama ngenda yamba muganda wange ebintu ebyo abantu bamanyi nti nno ffe tukula naffe tuyambaganizibwa wamu buli okolera obujja omwana wa mujjawo buli okola obujja tebiyamba bino bya dduniya ensi tuyitamu mpite n'owulira ng'ayogera ebyo ebintu binnonsensi so sometimes tomuddangamu bingi ate era nkwagadde kutomuddamu naye muddamu tanakyagenda kunkola newaba mumanyi tanakyagenda kunkola naye abantu bemanyi nnyo ekintu ky'okuba nti kubanga owulira engeri gyayogeramu omukyala ebiseera ebisinga tulina ebintu naye kino munansonyi okiyisaawo agambye kyeyo babiri mukyala mukulu afuna obujja
mukyala mukulu wabeera n'abaana ku kyeyo mukyala mutaafu no wallahi Allah nsasira ebintu bwebityo saagala bujjamba abaana b'ababba bange wallahi era bwenkola ng'ekintu bwekityo omwana wa bange mukama ntwale kuba bino ebintu tebirina makulu. Anti munnaye kati nga kyoyogedde nti omwana ono wabanga ali bulungi kkiriza oba ogaane guli guba musaayi gwe bweguba ng'omutima gwe nga tegulimu revenge aba asobola okuyimirira ku baana ate nekyajjukira nti maama asobola okuba nga mubi naye ate abaana ajjukira guli guba musaayi mubeera baaluganda ate ne babeera nga bo balungi. Sometimes asobola okukyagaliza ono nekiddira muwe. Tulabye ebintu bingi mu nsi muno. Abantu abamu batya okwogera ebintu ebibakwatako mu mutima naye nga abantu abamu bafuna ebintu bingi. Lwakuba nti kalize nfunamuko okubuzaabuzibwa era gwe natulaba osobola otuwa ku magezi ki gye tusobola okukolera omwana ono kuba kati bw'aba nga akoze mu biyumba 5 nga it is the same thing ekibale kihappeninga nga babeera bamukomyawo then I think it's better ntubako solution gye tufinding oba gye tukola okuba nti wabanga azzeemu okukola kuba okudda ewaka kati wabanga omukyalo likyasaba ono omwana adde ewaka abadde teyeetaaga kudda waka wallahi ya Mungu teyeetaaga kudda kaso what can we do? Oba osinza Yesu oba osinza buli omu mu ddiini ye gy'asinza webeere ng'osaba otuleke osabe Allah akutaase mu bino ebizibu ebiriwo ofune ennyumba okole teri mze Rozet Mukama Katonda aba atusize tuddayo kyekugamba nga ntya Katonda fe mama alina abaana ewaka abaana nga bataata kino sagala kukyogera bubi naye nsaba nnyo Mukama Katonda blessingire mama wange buli muntu kala abeera awaana we naye Katonda alaba sagala nnyo kwogera ebintu bya bulimba. Mama alina abaana abataata bali aba 3 abaana abo najjagattako n'abaana bala mukyala nga yakola ki kati mukyalo oyo bambi gye yali abeera eyo kati gye yali abeera yagala n'afumbirwa omukyalo yagala n'afumbirwa bana emunansonyi okwetawo akantu kawe n'ebintu bintu bijjengamu ekyokuyiga omukyalo yagala n'afumbirwa omama waffe omuto yagala n'afumbirwa ewalala kale mu kufumbirwa ne batafuna butakkaanya n'oli omukyala gye yakola ki yafumbirwa kati mutafuna butakkaanya kati nga ono omwami kati nga oli omukyala alina abaana bawala bokka kyokono nga azaddemu abaki abalenzi kati nga balaba nti obudde bwonna omusajja wanaaba afudde obaana abaana bagenda kusika bagenda kukola kikale abadde yali abeera eyo wala so twawulira biwulire okitegeera kati bambi akaseera nga kakola ki nga katuuka nga Mungu akola ki ajjulula omukyalo oyo naye nga byali mu bintu bingi kubanga n'engeri gye yamujjulula mu ngeri gye yagendamu yese tuganye nti Katonda yasalawo okufa kw'omuntu ne maybe enfa y'omuntu eyinza okugira mu mikono gyo eyinza okuba nga yeddeeti omuntu gy'abagenda okufiiramu ne nawe n'okosa obukujju n'okozesa obutwa oba ebidagaladagala kitegeera kati omukyalo oyo nga ajja akola ki bambi nga ava mu bulamu bw'ensi kati nga abaana bano baganda baffe tumanyi nti baana batakola linga nabo nga atakola ki aba baweereza obuyambi kati abaana abo ne waka gye bali abaana abo kati bwe bakola ki babeera mu mbeera eyo kati taata n'akola ki najja abaana be kati mama n'amubuuza nti ojjeeyo abo bokka naye ate bali abaana babadde azaala bali abaana abalala bo bagenda kubeera mu mbeera ki nga abaana bakola ki abaana nga babonaabona nga bakaba buli lunaku so nekikomekereza nga nabo bakoze eki so ewaka balina abaana balinganga 3 si baana 6 bali waka naye nga wallahi yamu usigama nti olw'okuba nti maama wange kati omanyi abo abaana musobola okuvaamu omwana ogwo n'akikuba n'abasinga okitegeera wabanga alina omutima omulungi asobola obbayimirirawo obanga olina embeera gy'okola ki banayekambawoyo ne kano ka story so tufunenga ekyokuyiga Madubai waliwo omukyala story nno yaliyo yannamaddala waliwo omukyala oyo yajja n'afumbirwa omwami kati we yawulira omwami oyo omukyala n'akizuula nti omwami yali alinayo omwana we wa myaka 7 omwana oyo ng'ali wa maama w'oyo omusajja kati omukyala ono we yamala okuwulira nti omwami kuba yamutuuza n'amugamba nyina omukyala nyina yako bebi kange naye kale myaka 7 mu kusooka tiyakimugamba naye leeyita n'amutuuza n'amugamba nfubira naye jasi nyinayo omwana namuzaala mwana wa ssomero naddayo n'asoma n'omwana namuwa maama baamumpa ku myezi bwezi gyali 5 maama wange n'akuza omwana paka ssaawa nali myaka emeka ali myaka 7 kaakati omukyala oyo
Yasoka neesikamu ko mwami ngamba zo kimugamba bwaba nasi neyesesaawo nagamba okay it's okay era naye abeera mwana okitegeera wati ona kuzalinga bbiri omukyala n'agamba oyo mwami omukyala n'agamba omwami namugamba nayo manyi kiki mwami wange omwana oyo akageeke kiri nti omwana wuwo nanga abeera mwana wani abeera mwana wange namugamba kati omwana oyo wandibadde omuleeta nammanyiira ngenda okutuka okuzaala omwana naye nabeerawo nga muganda we nembakuliza wamu ngabaki ng'abaana nga beemanyi okitegeera kati omanyi kyeyakola kyeyazzaako omusajja omwamikyala ng'akola ki ng'asejjusinga omusajja atera okuleeta omwana nti omwana amuleeta ewaka abeere naye kati omukyala ono omwami yalaba engeri omukazi gyayogeramu ng'ayala omukazi muntumbula mukazi mulungi n'akola ki n'agamba mukoma we namugamba maama nafunye omukyala mulungi okimanyi omukyala yakkiriza n'okukeera omwana wange yamuneesabidde mbona ajje waka akole ki amulabirire kati maama we namugamba sisobola kuwa mwana ono oba nga nze yamwekuliza okuva ku myezi 5 paka n'watuuse sinna kugamba ngo nti adde okunnemerera tannanemerera va ku mwana wange okitegeera kakati munnange ng'akola ki ng'agira nga akola ki nga omusajja addayo ng'amugamba nti munnange maama akoze eki maama agambye nti omwana kagira akyabeera n'omwana okitegeera kati omukazi ekiro kyamunyiiza nnyo ekigenze wala omukazi kiro kyamunyiiza kati omukyala nabeera ng'akiremerako asaba omwana kati omwami n'agamba naye lwaki kati maama we n'amuyita n'amutuuza n'amugamba abakyala abo balaba ebiseera ebisinga beesiba ku baana batera okwagala nnyo abaana abo obakuza ne boonoona abo abaana omwana akula nga maybe ayonoonese n'okwonooneka asobola omuliisa ebintu ebitali bituufu kuliisa kati omusajja oyo oyakira amawe ng'akimugambye n'akiteeka mu bwongo kati n'agenda ng'afumiitirizamu ng'ate omukazi bunaku amulemerako amugyamu n'okuyomba alemerako omwana akole ki amuleeta abeere naye si yanagamba lwaki omwami ono lwaki omukyala abeera anemerako nnyo okuleeta omwana kakate maama yagamba tasobola kumutuwa lwaki abeera alemerako kati omukyala ng'afuna olubuto weyafuna olubuto nga lukula bulungi nnyo olubuto olwakula nga bagenda mu ddwaliro bwe bagenda mu ddwaliro kati ng'omugundi ng'ono omusawo ono omusajja ng'apanga n'omusawo okitegeera jjukira nti mu buli ddwaliro gyeva ne gyebulaga bunaku abeerayo omwana aba akoze eki si bonna abazaala nti beera successful omwana waabwe n'alama kati kye baakola nga bamugamba nti omwana akoze eki omwana afudde we bamugamba nti omwana afudde omukyala yakaaba n'ayisibwa bubi nnyo nga bw'okiwulira kati ekyaddako omwakyala n'agamba yagalagenda naye kola kijjuka ali bamulongoosa ne mugato saa kuva ku gundi kati katugende tukole ki tuziike omwana kati nga bagenda nga bakola kibaziika omwana wabuwa omusajja nga bakolawo entaana nti baziisa omwana kubanga era bamuleeterako omwana ne bamuyaga njagala mulabi kati bateeyo ka bebi ne bamulaga nka kabebi lode kaki nga kagenzi kati omusajja ne bagenda ne baziika omwana so tebaziika mwana kati omusajja nga batwala omwana oyo bebi nga basooka bamutwala bamulabidde bamukola ki mwana avaavaamu bw'ati kufukako ng'omuntu kati nga omusajja agamba namugamba nti munnange nga bw'omanyi abaana baneeno biki ate munnange waliwo omwana omulala gwe twafunye naye biki tugende namugamba nti wafunye omwana omulala nti yemukole ki muleete kuno oyo muleete nze mba nkola ki mwererera omusajja ng'asitula omwana ng'amukola ki ng'amuleeta oyo bebi ng'amumuwa kati omukazi ng'akola buli kintu ky'omanyi nti nno kya kirogo buli kintu ky'omanyi nti kibi n'akikola ku mwana oyo n'akola buli kikyamu kyonna ku mwana omwana ng'amuliisa ebintu ebitaliiyo nga kaana ka bebi naye akaana kagenda nga kakulakula naye nga kakula mu ngeri eya zolozolo kati omwana yagendanga kagamba ng'alinga nga mwana muto omulaba naye ng'alina alebera ng'omwana alina engeri gy'alabikamu etakola ki etategeerekeka nga wali mulamu naye ng'alina engeri gy'alimu etakola ki etategeerekeka kakati omusajja ng'abeera alaba omwana embeera nga si ye mwana gwolaba nti n'omwana akaana akaba keeyagaza omwana omulungi kati omukazi ng'akola kimusajja ng'akola kiri omusajja ng'amugamba omanyi ekiro nti ambale njagala twambale tubeeko ne gye tukola ki ne gye tulaga kati wali omusajja oyo yalinga oba muyitaani kale bano abalagula bano abalaba ebintu
oba bituufu basi bituufu nange sikola ki simanyi kati mukulaba omwana embeera gyalinga ali mu musajja nga mugamanyi twambale tugendeko nyinako gye tulaga kati omwana kyala mala okwambala ne bakwata omwana kati obali bakyamanya n'alengerawo omukyala essabo n'amugamba nti ate mwami ondazawa n'amugamba nti tulinaku wano tugenda okugenda omwana ono babyeko kyebakola kye bamuziyiza kubanga ndaba enkula ye ali awo azimira takula bulungi kati omukyala n'agamba nti mwami nze okimanyi nze sibigenderako okimanyi ndi mulokole nze sikola bintu munansonyiwa okwogera gundi ndi munaddiini kale omukyala ali mulokole that is the reality manyi ndi munaddiini n'omuto omukyala alinga asaba nnyo nga omukyala nga alina eddiini y'amaanyi nnyo nga asaba nnyo namuga nze sobola kugendayo eyo kati omukazi n'agaana omusajja n'amugamba ng'onjagaza obulamu n'eddembe kukwata n'amukwata ku mukono n'amusika n'amutwala mpaka wa mweyo shiraini ne batuula munda kati oyo omuntu alagula n'ayogera n'agamba omwana ono tajja kula era nawanaba ajja kubeera mu mbeera bweti olw'ensonga nti aliisibwa ebintu ebitategeerekeka talabizibwa nga mwana kino nakiri kati omukazi sajja n'amubuuza omukazi n'amugamba omusajja kye bayogerako kituufu okimanyiiko omwana ono omuyisa mu mbeera ki omukazi neyeewakana n'agamba nze nedda nze simanyi era bitwatugenda yeekyanga n'agala okuvaawo agende omusajja n'amukwata kati omusajja n'amutuuza n'amugamba omwana ono omulaba gw'obadde oyisa mu ngeri gy'obadde oyisaamu kino kyenda kyo n'amugamba ono omwana wo eyaviira ddala mu kyenda kyo gwe wasitula emyezi emeka 9 n'amugamba nakola ekintu kino agereke walemerako omwana wange mukuleetere okitegembu oba neekutte mu mbugo simanya mbuno kati ng'ayogera ebintu ebiragira ddala nti omwana wabadde akola ki amuwa ebintu ebitategeerekese so omukyala yalaajana kyamuluma nnyo nga bw'okiwulira okuba nti omwana we gw'abaddenga awa buli kintu ekitategeerekese okitegeera kati awo neebuuliza ne ŋŋamba nti era njagala message eno egende eri mama Prossy njagala message eno egende akatambi kano kanaka tujja kakuweereza mama Prossy okawulirize story eno gifollowing bulungi nnyo wallahi ya Mungu Allah ono nze Dubai simanyi lwaki nti abantu tebalowooza nti Katonda gyali era tebalowooza nti nno Katonda asasula omuntu yenna abeera akoze ekikyamu okitegeera so kati omukyalo oyo omukazi sajja ng'akola ki musajja ng'akwata mukazi ng'agenda ng'akola ki nga akwata buli kimu kyonna nga amukwatira ebintu bye nga byonna bimusibirako ng'amala ng'amugamba ekituufu kiri nti mu bulamu nsaba Katonda kuba ebbalaayi oleme kufuna mwana oleme kuzaala mu bulamu bwo mpaka era n'amugoba omusajja n'asigaza omwana we n'asigala ng'amujjanjaba n'asigala ku mwana we okitegeera so kati yeye embeera gyengezaako kola ki okugamba abantu buli muntu yenna ali yakola ki alaba mama Prossy njagala ka video kano banjagala story eno ekutuuleko wallahi ya Mungu Allah asasula era buli mujja oba buli step mother yenna ali eyo nga oyisa bubi abaana b'abantu wallahi ya Mungu Katonda ono omulaba tali ameera tali anguzi ayite yeerabira ayite bamulimba ayinza okulwawo okusasula ne wallahi ya Mungu omwana wo amala n'akifeesi nga sijja kulimba so mama Prossy eno message kejje gy'oli ereme kutuuka ku ggwe wekka namwena ba step mothers aba mistreating abaana b'abakyala bannammwe wallahi ya Mungu Yehova ne gye bulaga jjukira nti wobanga tuyagala kintu gwe kikola nawe tokikolanga munno kubanga omukyalo tuba n'emikwano gyaffe oli nagamba nze sobola kulera mwana wa mujja wange omuntu oyo mwagala nnyo dani okwebikkiriza nsobola omumisitula ate nga tukola ki alasobola musitula awo nze ate embeera ku saidi yo nagamba sisobola kumulera aba n'ensonga omutima gwe tegwagala kitegeera kati omuntu oyo aba mulungi okusinga ate yeebikkiriza nmabuza njamula naye nga yeebikkiriza anti abala beeyisaako bwe bamala okweyisaako ne bakola ki ne babeera nga battattanya obulamu bw'omwana future n'agyonoona so it's better oli n'agamba sigenda kulera mwana kati omukyalo ono naye yakiwuliramu munda mu ye ng'omwana gwe yaliko so nze kyensinga okwewuunya mu bulamu bw'ensi lwaki obeera igwe mu bulamu bwo
toyagala kukola kintu ate gwe n'okikola munno bw'oba omwana wo toyagala bamukole kikyamu gwe lwaki obeera omukola ekikyamu abantu abamu beebikiza gye buva bwenkana teri muntu agenda kwagala mujja we kikumi ku kinnaakyo nze nsobola okwagala mujja wange nga ye mukyala mukulu nono gwe banzizzaako nze mbeera saagala kubimanya okitegeera so teri muntu ayagala mujja nga tuzze mu mazima taliiyo taliiyo teri yagala mujja we naye so bintu just obikako n'ogamba kye teri muntu ayagala mwana wa bbaawe nga wayagala owuwe tekiriyo nakyo nsobola obbaawo kali akantu tekabulamu kabaamu naye ate nga mulimu abantu kati nze nga nze sobola omulera naye era simulera ate era kwenkanankana wange naye nga simukoze bikyamu naye era tabange era omuki kiringera mwana wa mujja mwana wa muganda we era tomuyisanga buyisa bwo bane ekintu mwana kumujja mukyenda kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno naye nga emitima embi tugikendeeze kyotasobola gamba ekyo sikisobola sisobola kulera mwana mujjange genda baleke butamu kusembereza abantu abasinga tubonebonedde ono naye nga kuyita mikono gy'abatali bazadde baffe nga kikuleetedde okubonaabona abamu ne tuba balungi tube tuyiseemu ng'ate mikono si gy'abazadde baffe naye ne kituwa obulungi si buli bantu nti babi ate si bantu nti ffenna tuli balungi naye nga katusabire Prossy Mukama amuteremu baraka ajja kukola olaba kiyinza sinnakifuna ngenda gezaako nnyo okulaba nga nkusuzaako ku luhaani muteekako kabaani ebyo ebintu bya bulijjo tubiyitangamu ajja kukola tufune ennyumba akole bino n'ebyokudda e Kampala n'ebyo bibyoza simanzire wakati kati ye kamulinde yamulinde nga ye lumu ajja kuba alina Prossy ate alinda owuwe anti abe bakyali bato naye nga anti Mukama Katonda agenda okusasula nga tokyajjukira kye wayise oli abanaye Allah alwawo okusasula baganda bange naye Mukama akugezesa mu kantu kati ni bwe kati nga tokyajjukira kali ke wakola Mukamazi era nze buli ampisa obubi kukwasa Katonda Allah akujja kusasula buli abeereyo n'oyisa obubi munno nga talina kye yakukola Mukama ajja kukusasula Allah tali anguzi mu bikole byonna mujja bisasulira Allahu ahad bagambe Allahu ahad basi ahad period Allahu ahad bannange Pulo tobeera mweraliikirivu maama si yakutunda si yakutonda yeba leero Farida yatuyambyeko kamera wiki ali mu photoshoot mwana weidinda naye nga tukomekereza bannange tubebaza nnyo okutusupportinga Dubai akola visas okujja Dubai tuno tuyirive bale namwe abalina emirimu twabakola mujje mulange business wakajjewa maama nkajjukira ku Irene omubwoti tokutumidde freelance visa zonna visa gwe tunoonya oyagala kujja Dubai oyagala kujja mu concert ya Rema tunoonyeko tiketi tuzirina omugagga Doni Fauzi yakikubye wali ku mmeeza okuyingira ordinary buli ali eyo mujibane twesangeyo twagira Rema n'amakula tusupportinge Doni Fauzi omulaba oyo omwami kale omuntu talungi ba byonna Doni Fauzi bamuzaaleyo mu bantu abasinga eddiini Fauzi enkyano w'omunyiiza otya bambi tasobola kunyigira muntu tanyigira muntu ne waba wamuvumya otya Fauzi takudda mu kintu oyo Doni Fauzi era mujje mu supporting omwana omwana abayiriddewo mbiri wano mu Dubai oyo mujja kitegeera oluvannyuma Doni takulaba mbeera minatakuwa ba 10 kikubeere bambi mwagala nnyo tata Shimi Events CEO waliwo namurema namakula twesangeyo nga 29 Abu Dhabi nga 3 banaye mwabali eyo era gabayo ku ticket entonotono wana 29 wano Dubai Abu Dhabi 3 ngenda gaba ku ticket eyo nakuba supportinga inshallah
nenga msupport kale naye nga events ye kirimu wakati wonna maama kimi ogenda kiwulirira eyo watuleka wano ogenda kimanya don't pause what okay banaye n'abaana baagala okuba nga ate amukola ku nsusu zammwe nezibeera nga zirabika bulungi nnyo abaagala okutambula wannawali abaagala okulya ku mmere yeewaffe kusiba kaviiri kulabika bulungi generally ayita ku namba yesimu 0524680778 njidda mu 0524680778 Prossy katugezeko kyonna kye tusobola Allah yagera ogenda ku luwombo abali eshaluja lusani yeri wano banangenze yenze banaye nga nalwawo ajje foods and cakes okimanyi nti nebiseera ebisanga kati ndya wa Jeff bwe mpuliramu kati enjala nga nkuba essimu naye nga mukyala Jeff Dubai luwombo mpombo African restaurant shaluja mukulu asane weebale okuyisa obulungi abantu era ekyo tukikwebaliza alhamdulillah abantu abo mukyala mukulu asani omwami wa luwombo ayisa bulungi abantu akwata bulungi ekintu akyekwatiramu nakuleetera emmere wonna wooli ne tutuuka ku lusaniya wano ekyaluja ne woobeera ng'oli alunada emmere ekusanga wootudde bane musapootinga bannayuganda bannaffe salamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh